Nkwaniriza nate ku mukutu gwaffe guno ogwa YouTube channel ogwanyumirwa olulimi lwo kwe tukusomerera ebitabo byaffe ebyenjawulo nga muno mwe muli ebya video nga kati bondaba n'ebya audio nga bwe tuzze tubiteekayo. Weebale kutugoberera, weebale subscribing sikimanyi mu Luganda baleeta bireete waliwo ebimu bye tujja okugumira. Weebale kutunyigako n'okutwagala. Kaakano era tuli mu kitabo kya Kikonyogo bakikasukira kulaalira nekidda na birimba. Naye tuli ku ssuula ey'omunaana. Essuula ey'omunaana egamba nti entokotoko ezaala embeete. Entokotoko sigitegeera sigimanyi munnange entokotoko naye yazaala embeete. Entokotoko ezaala embeete. Osibye otya eyo baaba? Bwentyo bwe nabuuza akalenzi ke nasanga ku kifugi ewawaddanga nga kasitamye. Omwami n'amulaba. Omwami n'omukyala bandese dda wano ne bagenda okunywa omwenge. Mu bwedda ndi wano nzekka naye olw'okubanga mu nju ntyamu kyenva nsitama wano ku kifugi. Bwe katyo nno bambi bwe kanziramu. Neewuunya nnyo okulaba nti akaana akenkanidde awo kaali kalekeddwawo kokka okutuusa ku ssaawa ezo ezaali zikunukkiriza 3. Kyokka ate kyali kya mukisa mulungi. Omukisa teguba mulungi, omukisa guba mukisa. Omukisa guba mukisa, toyongerezangako nti oba omukisa omulungi oba omukisa omubi. Omukisa guba mukisa oba ekikontana n'omukisa kiba kisiraani oba twogere bwe tutyo wano mu Buganda ndooza twali kiyise kisiraani oba waligambye nti ebyembi n'ensanga nga taliiwo oba nali wa mukisa okumusanga nga waali naye tekiba nti eky'omukisa omulungi oba omubi. Nedda nsabaawo bannanyumirwa tutereezenga olulimi. Agamba nti kyali kya mukisa okusanga ng'abakulu tebaliiwo kubanga nali nzija kukola byonna bye njagala naye ate akaana kano kamala ne kanfuukira enkonge okutuusa lwe nakasalira amagezi ne nkagamba nti kale leka kubeera wabweru wekka, yingira mu nnyumba ngende mbakuyitira abakulu bakomewo. Nalaba kayingidde n'ensooba mpolampola n'enzija neekweka mu lyato eryali awo ku lubalaza okumpi n'omulyango. Nagezaako nnyo nga bwe nsobola okugalamira mu lyato naye ekitentegere tekyanzikiriza kwekweka kasirise. Omuteeru oguli mu kwebikka ebintu ebikomage obukomazi sigutenda. Edda bwe twali tukyebikka ebikunta ne Buganda bwange obuto bannaffe abaali batusingako nga batujerega mbu twebikka eŋŋaŋa. Wamma ddala ekikunta n'ekitentegere bifaanana ng'eŋŋaŋa kubanga bireekaana nnyo ng'omuntu abadde abyeyalira. Ekitentegere ekyali mu lyato kyagenda ne kikwakwaya nga nkyebikka ku mugongo n'akalenzi akaali mu nju ne kawulira. Bwe kawulira akukuta ne kalowooza nti oba kitabe waako waddanga yakomyewo. Kakanda kuyita nga buteerere ne kayitako ku nnyina waako nga busa. Kalaba tekawulira ayitaba ne kalowooza nti embwa zino enzibi z'amagi ze zikukutira mu lyato. Kyekava kayima mu nju ne kaboggolera embwa zive ku lubalaza. Kalaba embwa gye kaboggolera mu lyato tevaamu ne katandika okuwuttula oluggi nga bwe kaleekana nti vaawo gwe embwa vaawo, genda. Yoboona omusajja abadde wano yakuleese nga nzise. Olwo nno nga n'emiranga kassizzaako nga bwe kagamba nti maama komawo mangu ebisolo bindya. Leero nfudde nze, ebisolo biba bigenda kundya nze. Kayogera n'ebigambo ebirala bingi ebifaanana ng'ebyo naye we kaasiriikirira ne kawulira ng'ebweru tekyali kanyego ne kalyoka kaweera kuba kamanyira ddala nti olutalo kalulinnyeeko. Mu kasiriikirira ako n'otulo gye twakabbira kaba kakyali mu kuwujjaalako. Kuwujjaala tekuba kwa kuwujjaala. Okuwujjaala tekuba kwa ttuntu oba kwa ggandaalo. Tuwujjaala kuba kwa ggandaalo mu ttuntu naye wano ekiro kuba kwebakira ddala nno. Si kuwujjaalako buwujjaazi nti kaali kawujjaddeko
ne zireeta nnyina waako amagengere agaali ku ono nga mayitirivu. Nnyabo wange bwe yatuuka mu mulyango n'atandika okulwana n'olulimi lwe ng'ayita katabani ke akaali mu mattansejjere. Yayita n'ayita naye ng'alinga akowoola abombye. Ye nno omuto bw'amala okukaabamu ne yeebaka. Okumuyita tokirako akowoola abali emagombe. Aba akyalaajana entegetege ne zitendewererwa. Ye nno waggulu yalwayo okwandibadde okutagala. Omugongo yaguwuttula kuli ku migo gy'eryato mwe nnali neekwese. Bwe yasimba emikono yasimba mu bulago bwange. Konze nti bino siibisobole nga nsindika eri ekinene kyawanga. Okumanya ng'omukazi ono yali atamidde nnyo, teyasobola na kumanya nti waliwo amusindise. Era eyo gye yagwa gye yayima n'ayongera okuyita katabani ke nti owange Kaabudindiri. Kaabudindiri erinnya nga liwoomu. Kaabudindiri ggulawo mangu. Akagugumu kaakaali ebweru ng'agwa kaali kamala bumazi Kaabudindiri okujja n'okuggulawo ne kaggulawo. Kagenda okuleeta ettaala nga nnyina waako ali mu mazzi ga kisasi anyiga tulo. Kyekaava kasekamu ne kagamba maama obwedda gwe okukutira wano, yingira maama va mu mpewo. Kaabudindiri ne nnyina baali bakaggwera mu nju ne waddanga ne zireeta. Yajja n'abasajja 3 nga yakulembedde. Nalaba batuuse mu mulyango ne nsitula ku mutwe okubeetegereza era amaaso gange gaalaba bino. Nasooka ne ndaba omusajja gwe simanyi, oyo nno nga ye waddanga. Kwoyo kwogatta Patiriisi ne kudda Kawaatwa ate yali akoobedde nga ye Mawangala. Bonna bwe baggwera mu nju oluggi ne baluggalira ddala n'okulusiba ne balusiba. Nga ndi eyo ebweru nawulira nga waddanga ayita mukyala we era n'amulagira abawe emmere. Kaabudindiri akaana kali akato kamutegeeza mangu ng'omukyala we yali atamidde ennyo. Kino nno waddanga tekyamusanyusa era kwe kulumba omukyala mu kisenge ne basowaganamu. Omutongole agaana agenda era mukazi wattu newankubadde yali yeetisse ebizito naye yamala gagenda nabyo okujjula ekyeggulo. Yagenda atolotooma ng'enkoko empanga gye bawadde amazzi amanaabemu. Mukyala waddanga yagenda atolotooma ng'omwenge alinga gwe baamutumye okugunywa. Bwe yali ayita awo okumpi ne we nnali n'agamba nti maama kaŋŋende nzijule nange tebalwa kunzitanga bwe batta Lukido. Ye simanyi bangobyewo bateese eby'obutemu bwabwe. Ebigambo ebyo byantegeeza nti omukazi ono yalina bingi bye yali amanyi newankubadde yali mutamiivu naye anti omutamiivu tabaagambwa. Era nange namanya nti osanga baalina bye baali bagenda okuteesa naye nga tebannaba kuteesa basooka kulya nga bwe balinda ne munnaabwe kaweke. Bwe baamala okulya omukyala n'ayita mu muzigo ogw'emmanju n'afuluma n'essaaniiko. Yampitako awo ne ŋŋamba nti nange sijja kubeera bweru kampite mu muzigo ogw'emmanju osanga n'afuna obubuddamu eyo mu nju n'ennyimuka. Nayanguyirira mangu okutuuka mu muzigo ogw'emmanju nga ntya mukyala waddanga okunsanga. Bannakeesimba bwe nti mu mulyango ne mpulira emmotoka evuumira mu luggya olw'emiryango. Abaali mu nju bonna namanya nti amaaso gaabwe n'ebirowoozo baali bajja kubimalira ku kaweke yali ajjidde mu mmotoka. Kale ne bwe nayingira saalina kwekengera kwonna. Bwe natuuka awo mu lukuubo ne mpammanta ndaba walungi ow'okulaga. Ku mukono gwange ogwa kkono waliyo ekisenge ekyalimu n'oluggi ate ku ddyo ng'eriyo ekisenge ekitaliimu luggi. Kino nno kyali kiwunya akagwigiri n'essaabwe w'embuzi era ddala zaalimu embuzi. Omwo nno mwe nayingira ne mbwama mu mbuzi. Olwo nno nga ne kaweka ayingidde bamaze okumulamusa. Embuzi bwe zaalaba omugenyi azikyalidde ekiro ne zitandika okusambagala n'okukunkumula amatu. Osanga eyo ye yali ennyaniriza zizannyanirizaamu. Waddanga bwe yawulira nga zibuguutana kwe kugamba nti owange Kaabudindiri embuzi ezo zakkuse nga mpulira zibuguutana kaŋŋende ndabe. Alagawa
kangene ndabe naye obubunda bwe mbusanga nga bugudde kuli nze naawe wanaabaawo ayita amuzaala. Jjukira musajja waffe gye yeekwese. Kati mu kiseera ekyo nayagala nfubutuke mu kisibo wadde nga aleme kunsangamu, naye ate n'omukyala yali atuuse awo mu lukuubo ng'ava mu ffumbiro. Ekyokukola kyambula, leero ne ntagalira awo ng'ekisiru. Kyokka Katonda yannyamba mu ngeri ey'enjawulo, wadde nga yali abuuka bw'atyo omwango gw'omulyango ogw'omu ddiiro, banne ne bamuyiikira ng'enjuki ne bamugamba vaawo naawe, vaawo waddanga naawe, omwenge onywa gwa katawaano bw'otyo. Ekyo kikulesa basajja banno nga batudde n'ogenda okwekolobojja n'akaana akato. Vaawo naawe musayi. Baamukaliramu. Kumbe bawonye oli. Waddanga yaseka busesima gye muli kufunaga. Kale naye naawe tamu konze nkuwonye. Kati bwe bava ku ebyo ne baleetawo emboozi ennyanguyirivu nga kye bagenderera kwe kulabiriza omukyala yeebake balyoke basosootera eri kakongoliro. Bwe baamala okuwulira ng'omukyala atandise okwebaza eyazimba ne balyoka bajjirira mpola ng'omumwi w'ekyenyi. Basooka ne banenya munnaabwe Kawaatwa olw'okubakolera ebiziringitanye, so nga ate baali bateekwa okumusasula ssente ze ze yakolera omulimu gw'okutemula. Kawaatwa bwe baamugamba ng'abeemansula ng'abategeeza kimu nti ye talina busobya, olwo ne bakyukira Kaweke ne banenya oyo. Kaweke naye nga yeeberula ng'abategeeza nga ye bw'atali musobya. Leero nkugambye empaka ez'ekitalo ne zibeera awo. Nalaba boogera olutakutuka ne njagala nnonze enfulume ŋŋende. Amagulu agaali gafukamidde mu ssaabwe nga nago gambabuukirira. Naye ate ssaabwe mpozi nga mwalimu endiga, kubanga ssaabwe bwe bubi bw'endiga, ate obukiringi bwe bubi bw'embuzi. Kati bw'atugamba ssaabwe kiba kitegeeza n'endiga zaalimu oboolyawo, naye embuzi efuluma bukiringi ate endiga n'efuluma ssaabwe, bwe busa bw'endiga. Tiwanagamba nti amagulu agali gafukamidde mu ssaabwe nga nago gambabuukirira, ebigere nga bisanyaladde nze nti nfiira kiye ne mbaguka ne nsooba mpolampola okuyita mu lukuubo. Nali ntuuka mu mulyango ne mpulira ng'omuntu aŋŋamba nti gundi ggwe okooye banyaga. Okooye banyaga. Ddala kituufu nali nkooye banyaga, kubanga omusango nali mmaze okuba nga agufumbeekeriza, naye ate laba bwe nali nkola eby'obutategeera. Ekyo nno nange nakiraba mangu nti bye nali nkola byali bya butooletoole, era kyennava nkomawo n'enzirayo mu kisibo ky'embuzi. Nga mmaze okuddayo mu nfo yange, abaali mu ddiiro ne basumulula ettu lye nali nninda. Patrice ye yasooka. Mwenna bye mwogera nze ndaba nti mubugumya kamwa. Kaweke ne Kawaatwa basaana batunnyonnyole mu bujjovu nga bwe batta Lukido. Ku bye banaatunnyonnyola kwe tunaasinziira ne tulaba eyali omusobya. Ekyo bwe kinaggwa nga tussaawo ekirala, so si kubeera ku tooliito oyo gwe tunaalaba n'obudde butukeererako wano. Patrice okwogera ebyo, eddoboozi lye lyali limaze okukyukamu olw'obusungu obwali bujula okumwabya, anti yalina obusungu nga bwa ttumbiizi. Bwe yasiriikirira banne bonna kwe kumusemba. Si kumusemba ng'ennuuni y'embuzi bw'esemba omuli, naye okumusemba nti yali ayogedde kituufu. Wabula Kaweke ne Kawaatwa be bataayanukula kubanga kyali kikwata ku bo. Mu luvannyuma ennyo Kawaatwa yalaba obusungu bumutta n'agamba nti nze sijja kwewoza, Kaweke wuuyo y'aba yeewoza. Kyokka ne bwe kinaaba ki mumanye nti mujja kunsasula ssente zange. Anyiigirawo. Kaweke yasooka n'agolola ku mimiro n'akololamu. N'alyoka abagamba nti nze bannange nga sibeekwekerera namu n'akatono,
mbabuuliriddewo nti temujja kufunawo musobya ku nze ne Kawaatwa kyokka nze olw'obutayagala kubalekamu kakunkuna nzija kubalombojjera nga nduva ku ntono buli kimu nga bwe kyajja kale muntegera amatu. Omwogezi oyo bwe yatuuka ku ebyo nawulira ng'omutima gwalinga oguntuuse mu kamwa olwo nga gunkubira wano wansi w'olulimi amameeme nga gantujja bwe tututututu omusaayi nga gwokerera mu misuwa nga gulinga omubugumyeko amatu gatandika okumpaawaala n'amaaso ne gajjako ekifu amagulu n'emikono nga binjugumira ng'ebitaliimu magumba kyokka newankubadde nali nvudde mu mbeera bw'entyo byo bye nakola nabitegeera bulungi. Jjukira bwe nayimuka we nali nfukamidde amatiitiiri ne ntambula okulaga mu lukuubo nasembera ddala wali ku kagoye akaali katimbiddwa mu mulyango ogulaga mu ddiiro kale ne kiba kyangu okwetegereza buli ekyali kikolebwa mu ddiiro. Abantu bonna abataana abo abasajja baali batudde mu nkoloddoli y'olubaawo eno gye nali nabo gye baali batunudde awo ku kameza akatono weewaali ettaala ey'omukono ng'eyaka. Kaweke yali atudde ng'atunuulidde ettaala eyo enkakaba ye waddanga yali akotesa omutwe ng'atunula kibundaaza era ng'alabika nti yali ayagala kuwunzikako ku mutwe olw'amagengera amangi ge yali yeesiye. Abasigaddewo baali batunulira mu ngeri ya bulijjo okuggyako Kaweke eyali yeesigamye ekisenge n'omutwe ng'agusuulidde emabega ng'alinga alina kyalowooza ne kiri ebirowoozo bye. Abo bonna nga bwe bali bwe batyo nze nali nyimiridde emabega w'olutimbe nga neesimbye ng'omuti gw'essimu awo we nasinziira ne ndaba Kaweke ng'akyusa ku ntunula ye ate ne yeegololamu olwo n'alyoka agamba nti nze nnumirirwa oluggi kanduggule. Kaweke n'atandika. Yali tagamba kuggulawo kufuluma wabula yali agamba nti ye yaba asooka okwogera bw'atyo n'agamba nti lwe twava eno ne Tom nali ne Kawaatwa ne mutegeeza nga bwe twali tujja ne Tom ku lw'omukaaga luno olwayita namugamba nti ye ateranga n'atuuka ewa Mawangala kale Mawangala n'amutwala mu kifo ekirungi we twali ab'okutwala Tom nga z'okuyigga enkofu. Nayongera okumutegeeza nti ye kasita anaalaba omuntu gw'entambula naye ku ttale oyo gwa kubanga essasi nti era olulimala okumukuba n'afa nga ffenna tuddukayo ku ttale. Ku lw'omukaaga bwe lwatuuka ne tujja ne Tom mu mmotoka ye twali tutuuka mu mayiro 26 ku luguudo lw'Ejjinja mmotoka ye n'etumeregana n'ey'omuyindi. Okusinziira ku ngeri gye yali ekyamyemu nalowooza nti Tom takyasobola kutuukira mu budde nga bwe kyali kyetaagibwa. Kinava mpangisa awo emmotoka eyali eyitawo nendeeta okuntuusa ewa Patrice. Owa Patrice saasangawo muntu kwe kugenda ewa Mawangala nayo nasanga Kiyumba Munyale. Kale ne ndowooza nti osanga mwenna mwali mwambuse ku lusozi gye twali tugenda okutwala Tom. Bwe yatuuka awo yasiriikiriramu awulire oba waliwo alina ky'abuuza. Bonna bwe yabeebulunguluza amaaso n'alaba nga bamativu n'atwaza emboozi gye yaliko mu maaso nti bwe natuuka ku lusozi eyo waggulu nga siraba muntu n'omu ne mbeera awo ng'ekyokukola kimbuze. Nali ndi awo ne zireeta omusajja eyali abagalidde emmundu. Yali atambula ng'abalamiriza olusozi nga bw'agenda. Kyenava ngenda waali okumubuuza oba yali abalabyeko mmwe. Musajja wa Katonda yanziramu bulungi n'essimbo mu ddoboozi ery'eggono nti nedda sinnalaba ku muntu obwedda nnaakatuukira wano. Ne twawukana ye n'atambula n'adda ebuvanjuba nze ne ndaga ebugwanjuba. Twali twakwawukana ne mpulira emmundu ebuukulira emabega wange n'enkyuka. Gye nakuba amaaso nga omusajja agudde n'okukaaba ng'akaaba yaaya nnyabo onzise. Yasambamu ebiri omusajja atunga lukazakkaza. Najja mangu n'entuuka we yali agudde naye nali nkutama bwe nti okwetegereza oba ddala yali afudde. Ne nnengera embwa za Tom
zombi nga zijja zipirimpya namanya mangu nti Tom yali kumpi mu kiseera ekyo. Emisinde gye natwala nga giwe n'enyambwa nagamba nti oba kugulu kukutuka kakukutuke okusinga Tom Sango okunsanga awo. Mu maaso eyo gye naddukira ate si gye nasanga mmwe. Nze nalaba mudduka ne ndowooza nti mwali mudduka mbwa ziri eza Tom oba n'olw'okuba nti nga nze nziruka. Nali sinaba na kumanya nti Kawaatwa ye yakuba omusajja oli wabula nga ndowooza nti omusajja yeekubye yekka mu butanwa. Laba bwe tutuuka wano ne muntegeeza nti Kawaatwa ye yamutta. Bwe yatuuka awo n'asirikira ddala bwecce ne banne bonna ne bagamwegeka obutatemya. Kyaddaaki ng'awunzika ebigambo bye nti kale awo obusobya bwe munsibako bwe buliwa wadde obwa Kawaatwa bwe buliwa. Kawaatwa olw'okuba nti ekimirimiri kyali kijula okumutta yabakira mangu ebigambo bya Kaweke n'agamba nti okuggyako okwagala okututeganya ebyo waliwo abadde tabimanyi. Okumala akaseera akanyego kaalamulwa akasiriikiriro naye ng'omutima gwange gututula ng'omugudu. Bwe nafumiitiriza engeri abasajja abo gye baali bansibidde ekikookolo ebigambo bya Kaweke bwe byali bitegeeza ennyiike n'ejjula okunzita. Mu kuva entinda nze najjanga neesunga kuyigga nkofu mpozi bannange nga bandowooleza birala. Ye singa emmotoka yange teyatomera abaali banjagala singa kaakano tebanfuma bufumi. Naye nno weewuunye ku ssaawa eyo nali nnyimiridde wakati mu bo era nga bwe bakizuula nti ndi awo mpuliriza baalina eddembe okutuukiriza kye baali baagala kituukirire. Ekyo kye kyanterebula wabula nagamba bugambi nti obwayiise tebuyooleka. Ate nga mu mazima tewaali n'omu ku bo eyali alowooza nti wendi awo. Kaweke bwe yayogera kyalabika nti byali bibase mu vvi kubanga tewaali n'omu yagezaako kumuwakanya. Bonna bagamba bugambi nti owange eyo yali entaanya gye bagamba etta amenvu. Entaanya nno, entaanya kaba kawuka. Akawuka ako kaluma amenvu naddala kasobola okusensera amenvu muli munda ne kagagaana okwengera. Akawuka ako bakayita ntaanya gye bagamba etta amenvu. Era bwe batyo ne basalawo nti Kaweke ne Kawaatwa tekwali musobya. Bwe baava ku ebyo ne banja ebirala. Basooka ne bakkaanya okulaba siringi 75 buli omu ez'okusasula Kawaatwa. Ekyo bwe kyaggwa ne batandika okukubaganya ebirowoozo balabe engeri gye bananzitamu. Olw'okuba nti nali nzija kusansulula omusango gwe bazza, kiri ekyobutanjagala ne bakizza ku bbali ne basooka okukulembeza kino ekyokusansula ekibi kyabwe. Ku mulundi ogwo baateesa kupakira Kawaganya anteegere mu maka gange agali mu Mabira nti gy'aba annumiza ekivu. Mu mwoyo gwange nabakongoola. Singa gwali mubiri nandibakongozza bigere. Nze gwe baali boogerako nali awo nabo ate nga n'abamu ku bo basigazza ssaawa busaawa okwabulira ensi eno. Mpozi abedda okuva lwe bagamba nti muyizzi tafa akasolo ke kafa, nange saabanenya nti boogedde ebyanjwanja. So nno nange nali simanyi nti waliwo abaali ku mugo gw'obunnya wabula nalabira awo nga baserengeta e Kaganga. Mukwano essula yaffe ey'omunaana bwetyo bwerabise ate nindirira mu ssuula ey'omwenda egamba nti Kaweke anjabulira.